mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe nyo tutunula ekisanyi kino kye bayita kalera abaana. Bw'okisanga mu nnyumba toba na kutya kwonna, tekirina buzibu bwonna, tekitambulira mu sitaani yenna. Singa obeera okisanze mu nnyumba toba na kutya kwonna. Kyenjagadde okubeera nga nkubuulira ku kisaanyi kati nga kino ekiyitibwa kalera abaana. Kiyitibwa kalera abaana. Ebisaanyi bino bibeera nnyo we bawaatira emmere nnyo bye bayita eggwaatiro. Mwe ababeerako mu kyalo buno obusaanyi buno bubeera nnyo mu ggwaatiro bawaatira emmere. Singa kikwokya funa palafiini newaba akozeeko beera ng'osiigawo wekyokyeza, obeera ojja kuwona bulungi nnyo. Eryo ly'eddagala singa ekisaanyi kiba kikwokyezza. Eddagala eddala ly'osobola okukozesa taaba, ne taaba mulungi nnyo ng'ekisaanyi kibadde kikwokyezza. Oyengako ataaba n'okanyiganyiga n'okuba n'osiigaawo ekisaanyi we kikwokyezza, ojja kuba owona bulungi nnyo. Ono ayitibwa kalera abaana era naye ayokya. Waba akwokyezza era osiigawo palafiini oba taaba, obeera ojja kuwona bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.